kino kirekawa Nuupu ng'ekibiina ekikyali ekito nga tulabye UPC DP bye Museveni abitwala FDC eri wakati ekibiina ekikyali ekito birino wakiriko biwangaddeko Nuupu myaka kati tugambe nti kale myaka ng'ena naye tulaba ebirimu bitandise okubeera nga biyawulayawulamu ekibiina ate bwe bitandikira waggulu kitegeeza kibiina kiyinza okuba nga kigenda birimu ebyabuddemu ekibiina tiimu Mpuuga tiimu Bobi ekyo nakigambye mu ntandikwa bino tebiri okimanyi wali ababaka ab'amaanyi mu kibiina nga bali ku saidi ya Bobi manya ku saidi ya Mpuuga anti kati bakole ekibiina ekyawe bajje bavuganye mu kalulu tulabe amaanyi gaabwe ababaka nga Sseggona Nambooze Asebo Nambooze ali ku Mpuuga ye okay yogera Abedi Bwanika abayambi ababaka bolaba ab'amaanyi kati nabali bwe bano bazaake bwe batyo wakakasa zaake togamba nti zaake bwe batyo ekyo ekigambo kijja eyo mu byobufuzi bya Uganda kati kino njagala nkikuule Jonike Uganda saawa zino zaake mu bantu asinga Mpuuga amaanyi ekyo bwe kiri anti era bagamba okkiriza nti zaake mu bantu asinga Mpuuga amaanyi zaake wajja wano Embaale wano ne Mpuuga najja abantu bagenda wani anti zaake bamaga okubanga nti awulira nnyo mu Kyagulanyi ne byakola abantu bye baagala ffe twagala muntu akola bintu bijjako Museveni naye ekyamazima nga tugenze mu byobufuzi nga bwe birina okukolebwa oyinza okuleeta zaake ku Mpuuga yalina ki before Nuupu mpaayo nti Mpuuga yali w'amaanyi ng'ali mu kifo kino mpaayo nga Nuupu tenaba kujja Kyagulanyi nga taliiwo mpa nti Mpuuga yali w'amaanyi naye Kyagulanyi nga taliiwo era Mpuuga yali mu kino mpaayo byempulira nti yaliko muwoko tuwaaka ye kenyini ate n'amala n'asuulawo oko tuwaaka bagimukulembeza be balinemu DP block beebo kati Mpuuga n'okubeera mmwe nze neebuunya abantu abagamba nti wayinza okuba waliwo personal issues wakati wa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ne Mpuuga nimbasaasira President Kyagulanyi yakwata owa leader of opposition nawuwa Mpuuga golooza mu Nuupu mwali temuli balala basobola kubeera aba leader of opposition baloka influence okuva ewa Kabaka Wakabaka naye mubajje mu bintu bino nze nagambye soogera ku bakulembeze bannono kuba President Kyagulanyi ekyo yakitukuutira era tetuvuma abakulembeze bannono agamba wadde yaaba omwana ye waliwo influence gyava era kyova olaba bwe byatuka ebyokukyusaamu tutasinga bagamba Mpuuga yali akoze bulungi kuba leader of opposition naye ng'era Bobi tamwagala kyogamba nkikati olwakyusizaamu ne kibaaki andi ne bakyusa ne bayita Joel Sonyonyi kati we yamaze oteekinga era ne mumulabisa mukubire ddala avire ddala mu kibiina byennyonnyodde byonna obifunyemu twamulabisiza oba gabadde mazima olwedde abaana bali mumulabisa which is okay because gwe otugamba nti oli wa kitiibwa n'ebikolwa kabibeere ebyekitiibwa tojja kuba bwa kitiibwa mu bigambo badde nkugamba akantu kano olalewo Mathias Mpuuga ow'ekitiibwa nti ayagala nnyo ebitiibwa bye so ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga obadde leader of opposition ng'omukisa ogufunye lwa Kyagulanyi Ssentamu Robert obadde commission wa parliament n'essaawa zino kuba baamuwadde ebbaluwa ekifo akiveemu n'essaawa zino oli commission wa parliament era lwa Nuupu ne Kyagulanyi njagala nkakase kino n'akalulu ke twavaamu singa tegaali maanyi ga Kyagulanyi ow'ekitiibwa Mpuuga yali takuba mbidde kalulu take it from me yali tasobola kamukuba Masaka awo Nyendo yali tasobola Nuupu kyokka bwe kiti kye yakubiramu Honorable Mbidde ambuleera yali tamusobola ekyo kyo njagala obeerewo ng'okimanyi so owekitiibwa Mathias Mpuuga ne Abedi Bwanika oyo gw'oyogera kale ate nze mu bantu
bw'otanyumizanga ya Bedi Bwanika. ate yakola kyoyo. Nze talina kye yankola naye ngamba mu byabufuzi nze personal tamumanyi naye nze mumanyi. Ayinza okuba ye tamanyi naye nze mumanyi kuba mulaba ku TV. Sajja yavuganyako ne kuwa president. N'afuna obulumeka ne Katumba we yamusinga. Naye kita kyakusaaga okuvuganya kwa president. Kyeki kati ovuganye nga gwasemba mbuki. Kati kiyagala kubuulire. Abedi Bwanika oyo ate yali tasobola na kubeera MP singa simanyi Gambuleera. Bo singa batulaga nti b'amaanyi kanze sustain political party basobola ogitandikawo n'ebeera y'amaanyi. Because Uganda tuli mu multi-party system. Oli waddembe okukola pate yo nga bw'ogyagadde n'ogiddukanya. Kanze ifomu epate n'ebeera y'amaanyi. Teri muntu mubi nga kutema muti kwatudde. Oli ku ttabi olituddeko ate oli kutema ttabi liggwe. Oba olina amagezi. Oyo omuntu oyo tumuyita tutya? Ekigambo ekituufu nyambaako ekigambo ky'osobola okuwa omuntu kolitende atudde ku ttabi nga lyatema oyo abeera muki? Aba mumba tuutu. Weebale nnyo oyogera ekigambo ekituufu. Mwerimbise mu nuupu gye mutayagala kuvaamu. Bajagala ne lwakuba nti mubakolamu ebikolobero. Mwerimbise mu nuupu gye mutayagala kuvaamu ate gye muli mukolamu amaki amanyanga. Bwemanga mmwe mulabanga President Kyagulanyi ne nuupu bakola si birungi. Muve mu pate mirembe mugende mukole pate yammwe mukole ebirungi bye mulaba nti birungi. Because teri agenda bagaana. So bano bonna boolaba saawa zino abagamba nti mpuuga babyogera boogezi lwakuba nti oli mukwano gwabwe naye nawo kennyini bakimanyi nti Owekitiibwa Mathias Mpuuga bye yakola nkyamu. Ate n'aboogera baleme na batiisatiisa. Abala Uganda ng'otuuleyo owuliriza Abedi Bwanika bwagenda kugamba ki? Abasajja baajulanga enkwe. Abasajja bankwe. Fenno kano kankubuulire kuba kakati nze ndina eddembe okukyogerako kuba siri Muganda. Ffe twakula nga batugamba nti Abaganda bankwe. Wallahi billahi tallahi. Era ffe twakula ekyo tukimanyi Abaganda balina ki? Enkwe. Naye amazima ga Katonda mugulu nze ebbanga lyemaze nkolaganye n'Abaganda naye ng'ate tebabanko nankwe. Kale ate njagala nkubuulire Kyagulanyi akoze omulimu munene nnyo abantu okwagala ekabira y'Abaganda. Oyo Obwakabaka bwandimuwadde n'emmedo. Abaganda bonna mu ggwanga musaana musooke mwekolemu omulimu munoonye ekirabo ekinene kyemugenda okuwa Kyagulanyi. Akyusiza imeji yammwe. Ffe personally tukuleganyeko n'Abaganda. They are very good people. Very good people. Naye that broader picture Kyagulanyi agikyusizza. Gumanye otawulo twali nawo mu kalulu eno kuba nze okimanyi bulungi. Ffe bano ffe banannyini nuupu ffe abagitandika wano naffe ewaffe newankubadde nga ffe tetwali nnyo bintu bya bifaananyi kola ki naye wano ku ground wano mu Bugisu wano mu Balesti ekyo mwena mukimanyi. Nyinza okukyogera we nalowooza nti kwempanka ajja akola research ye alowooza nti nempanka ajje ku ground akole research ku FAB K with nuupu n'omulimu gwe twakola wano. Kuba nti ffe twali twagala kukola nti njagala President Kyagulanyi andabe oba nfune kino oba njagala gundi andabe. Ffe twakikola lwa mwoyo gwa ggwanga era tukikola lwa mwoyo gw'eggwanga paka saawa zino. Njagala nkubuulire twalwanagananga n'abantu naye nga batugamba ekintu eki. Omwana oyo tumwagala naye Abaganda nga balina enkwe. Wallahi njagala nkikubuulire. N'ekibiina bakiyita ky'Abaganda. Eyo narrative kati twagivaako. Nti nze siri Muganda, nze ndi Muganda. Nze siri Muganda kati kikyali ky'Abaganda. Kati nze siri Muganda ayogera. So twalwanagana n'abantu ko kyeki ne tubasomesa. Naye ate n'ebigambo omwana President onansonyiwa wase omisa President okuyita omwana. President yalinga ayogera. Nga byonna biraga omuntu agenda okugatta, omuntu atali musosoze, omuntu agenda okutwala eggwanga mu maaso. Era ssebo njagala nkubuulire
n'Abannayuganda abandaba ssaawa zino wano ku John K Media. Abantu baagadde nnyo Abaganda bagadde nnyo Obuganda olwa Kyagulanyi Ssentamu Robert. Oyo asaana kuweebwa kirabo kati kiri gye muli okwekolamu omulimu munoonye ekirabo kye mumuwa naye ng'ekirabo kisinga okuba ekinene kumuwa ntebe ya bukulembeze kuba ffe abeeno nakyogera mu kavidiyo kali kogambye ffe abeeno twagala nnyo Kyagulanyi to an extent nti ekikyamu ekimutuukako osiŋŋaana abantu nga bali mu mazika John K. Nakyogerako ku luli nze nawe twali tuva Buduuda nga era tuva mu bintu byaffe tunoonyeza President Kalulu. Tugenze okwisinkana groups tunoonyeza President Kyagulanyi Kalulu. Olunaku olwo baamukwata eruuka olujjukira bulungi. Nkomawo nayita eno ku high court olwa 18-19 kakuba olwava ne tuyita wali ku Toto ne tugukira no ku high court ne tuukirira ku Republic Street. Mba ntuuka ku Republic nasiŋŋaana abantu nga beekuŋŋaanyiza mu kafo kasa okalabawo kasa kali wano akuleka kana akali wano wansi ku Republic awo tutera okunywera kakaawa wano nga kubyowala ewano kana kafa kali wano keeko kenyini kasa kuyiwara naye wano Casablanca eyo Casablanca mbadde nsazeeyo Casablanca. Nasiŋŋaana abantu nga bali mu kaabamaziga naye nga balaba mawulire lwakukwata Kyagulanyi. Era gye twogerako eri nakyo talina ssente z'abawa talina ssente z'atuwa naye eyo laavu gye twogerako eri ki. So omusajja ono is just God sent, very blessed and loved. Ate ye mukulembeze Uganda gwebadde enoonya bulijjo, omukulembeze atagenda kuwutira muntu yenna ku liiso kabeere mukwano gwe nkwankwe. Ekyo kikulu nnyo because if you're going to be a leader you need to sacrifice so many things, even friendship. Kuba tujja kuba na mukwano gwo nga ayonoona bwonoonyi bukulembeze gwobeere naye because is your friend. So ffe nkugambye nti Kyagulanyi is God sent. God sent. Kale tuyanze nga tumaliriza bagamba bafuuka munene owa Nuupu ennyingi nnyo ne batuuka next state nga baagala okuwa RDC. Ekyo nakiwuliramu n'abaayagala okugulako. Kyo kituufu, ebyo challenge tuziyitamu naye mu bulamu era kyekisinga okunuma ennyo ku Weekitiibwa Mathias Mpuuga. Fazali yalina ssente, ffe tukyali baavu. Yalina ssente Kyali kitya kyoyogerako ezo attempts zize zibeerawo nnyo, si mulundi gumu si ebiri si esatu, naye osobola okutunda conscience yo integrity. Wakyali muto, sinze mukulu ennyogo nsinza gamba nti ensi yannema. Anti era byeyagala okukolera abantu neeri ng'oku RDC nawe osobikolerayo babo boli mu kibiina kye. Ekyo kirala gyeri okugula kirala. Kati tujja kugula conscience yange, tujja kugula gundi yange, integrity yange. Niwoba tolina ssente kati John Kenze nga wondaba nsobola okutandika okugwamu essuubi nti sobola gaggawala at my age. Nyinza okuba nga just ndi munene bwe nti naye emyaka si gyemingi ennyo egikola ki egitiisa. So ebyo bibaddewo, ebyo wawulira si bya bulimba. Nawe okimanyi bulungi nti ffe wano mu Nuupu ffe abali eri tuyinza okuba tetuli mu positions za bukulembeze buno obulalala naye ekintu kino tukibaddemu era twatandika nakyo era tukyakirimu. Ebyo tebisobola butabaawo naye ekisinga okuba ekikulu kumanya lwaki wajja mu Nuupu era kigendererwa ki, eyo broader picture kigwe gy'olina eyakuleeta mu NUP. Nga bw'oyogera gyeri abajja ayogere bamulabe bamuweeyo ate ebirayo yajja buli omu alina ekigenda. So abamu twajja olw'ebintu ebiruma Abannayuganda naffe ebitulumiramu n'ebintu n'ensonga ezetulaba nti zijja kukosala ddala abaana baffe betuzaala abato. So ebyo byoyogerako bituufu, there have been attempts ez'enjawulo but we are still standing and n'obugaana here I am ndi kwogera ebigambo
kati ani yakukubira yali mukulembeze yali muntu wamu ebyo bibaamu kyolina okumanya katoli yakulukira ddiiru kyolina okumanya bibaamu several attempts have been there ne n'obigaana ate kati mbizikiriza byaki nze tojja kungula omanyi abantu ekiri kino balina engeri gye bakitwalamu mu ngeri ey'enjawulo omuntu okugula kintu kibi nnyo kisobola okulondoola nekirondoola n'abaana bo omanyi nga gwe taata oyinza okutta ficha y'abaana bo osobola kino ekibalondoola zirina abantu n'essaa zino babaamu obukulu lwa nsonga nti baakolanga ebintu ebitakwatagana agaa gwe taata wo yali musajja mubi tetusobola kuwa yadde weerosibwa so I don't want to be such kind of a father because kati tulina abaana tukyazaala you know kale toyanze nnyo toyanzege ye FAB K Mboze badde empanvu nnyonyi ddala nyaga tubeere nga tugikomya wano eno tujja kuddamu ko tumukomyewo wanaabanga azzeemu n'atukkiriza era tubeere nga twogera ku nsonga ezitambula mu maaso mu ggwanga betyo bwe tutambudde nze John K Uganda mwebale nnyo abatulaba ku mukutu gwaffe guno eno gwa YouTube twongera okwebaza abateekamu ensimbi bannaffe aba Imshamu Enterprise banene abasangibwa wali eri mu taxi park nga badistributor ab'obuveera bonna bonna bwe weetaaga okutandika kuli eri obweru obutono paka ku bunene mu buli kala na mu buli size gendayoko bannaffe aba Imshamu Enterprise obeere nga bakuguza ku bbeeyi ey'obusuubuzi kale nze John K Uganda paka nga Mukama Katonda ayagadde musibe bulungi mweraba